Okufuba okulaba abatuuze abaliko tubakoledde ki okusinga okubagobaganya wadde bajjanga bwe bajja naye babaddewo ebbanga lyonna bataddeko development bataddeko emmere twagala okulaba baba bavaawo bo bavaawo batya era tubakutte tutya nga tetusenze muntu nga tewali afudde tewali alemadde kubanga birangozi z'ettaka ebiseera byonna zikwera mu bantu kufa zikwera mu bantu kufuna bulemu bwankomeredde. Tumaze ebbanga nga waliwo obutategeeragana bwannannyini bwalyo naye kimaze ne kizuuka nti ettaka si ya Luganda Land Commission wabula lya Kampala District Land Board. Bwe liba lya Kampala District Land Board kiba kitegeeza nti fe akakiiko k'ettaka kwe batandikira kuba tuli wansi wa Kampala District Land Board. Gavumenti kasi esobola okwogera naffe nekompasetinga abantu abo oba ku ttaka nga bwe babazeewo waliwo eka 8 ku eka 8 ne batupimirako ffe ng'abatuuze oba ne batuwako eka 3 ne batuwa n'ebyapa byawo so tugenda kuba tetukiinaako buzibu. Agenda kubagoba ku ttaka access route eno kageeti kagenda kuggulwa. Kizuuse nti ettaka si lya Kyambogo nti ettaka lya KCCA. Kyambogo erina okutuliyirira ebintu byaffe byonna byeyonoonye yezeeyonoona ennyumba ezimenye buli kimu kwegamba ekifudde balina okutubalirira ebintu ebyonoonese Kyambogo etusasule.